Ekibiina kya Uganda People's Congress kiyite UPC kyegasse ku ggwanga lyonna okukungubagira omugenzi Mathias Nsubuga birekeraawo abadde omuwandiisi wa Democratic Party eyasse ogusembayo ku Sunday ya Sabbiiti eno. Okusinziira ku mwogezi w'ekibiina kino Michael Osinde Orach, eggwanga lifiiriddwa omusajja Enjasa Biggu abadde akulembeza ennyo enteeseganya mu bibiina by'obufuzi. Fa kwa Mwami Mathias Nsubuga bakireke kutukubye wala era kulese eddibu ly'amaanyi nnyo lye tutasobola kuzzaawo. Eddibu eryo bwe muba mugenzi okulyetegereza si lyangu. Mwami Mathias Nsubuga omugenzi kati ye muntu abadde akwanguyira nga muddukanya ensonga z'ebyobufuzi oba n'ensonga endala. Ono ayongeddeko nti Nsubuga abadde musingi munene nnyo mu kutabaganya ekibiina kya UPC n'ekya DP olw'ensonga nti ebibiina bino byombiriri birina ennono ezifaanagana mu nsonga bye zikulembeza ng'obwenkanya n'enfuga ya demokrasiya. Abadde ajjayo akalombolombo nti omusingi ogwa UPC n'omusingi ogwa DP gulina bingi nnyo ebyafaayo ebitugatta, era nga ne bwe tubeera ku mikolo egiriko ebibiina ebirala, obukulembeze bwa Mathias Nsubuga nga buteekwa okujjukira wa gye twava na wa gye tutuuse, nga wabeerawo akaseera ak'enjawulo ke batuteeramu. Mu ngeri emu, ekibiina kya UPC kiwanjagidde gavumenti okunyweza ebyokwerinda mu bifo by'eggwanga eby'enjawulo naddala mu biseera bye tulimu ebya Ssekukkulu. Olwaki wano wasinzidde n'ategeeza nga obutabanguko mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu we bwekuusa ku byenfuna by'eggwanga ebiserebye, nga kino kye kyasindikiriza ne bbanka y'ensi yonna okulekerawo okufujjirira ensimbi mu Uganda. Wano wasabidde gavumenti okutunula mu nsonga zino ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala. Egezeeko okunyweza ebyokwerinda bamukuba butayimbwa nabo bateekebwe ku nninga. Obutayimbwa bususse, obutayimbwa bulina kukola ki okoma. Madrid Nabukeera ne Kiberu Siraaje, KTV, Amalindirire.